olutenderezo olwannamaddala sabo ekitiibwa Allah ateeke okusaasana emirembe ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nkuutira omutima gwange nejammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tya Allah olutya olumanyi nti oluvannyuma lw'okumutya ogenda musisinkana. Kola Allah byayagala okuba nti okola olukola olumanyi nti waliwo ejjana n'omuliro. Era vva ku ebyo weekitiibwa Allah byakuziyizaako okubeera nti okola okubivaako okwannamaddala ng'okimanyi nti oluvannyuma lwa lahadha oba olw'akaseera k'okoleddemu ekyo ogenda musisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakitambulirako ekyo tujja kufuna obuwoomerevu bwa taqwa. So wekitiibwa Allah oteeke mba mutya. Abooluganda abalungi, olwaleero ennaku z'omwezi bw'ozitunuulira ez'obusiraamu tuyingidde ennaku z'omwezi omusanvu. Ku sayidi ya miladi oba eya Girigooli tuli mu nnaku z'omwezi ziri 5. Puroguramu gye tulina ffe ng'abasiraamu tetuyina kalica ya kusoma, tetuyina kalica ya kunoonyereza. Era osiŋŋaana omwanadamu nga musiraamu naye nga takimanyi lwaki olwaliro tugamba nti olwaliro 7. Era yawandiika butwa buwandiisi nnaku z'omwezi n'awandiika kata n'agamba nti H ez'obusiraamu. Bw'owandiika ez'oluwalabu eza Girigooli n'awandiikako eya miladi simwe bawandiikako kyekyo eya Girigooli manyi kyayawalabu nti bateekako mimu bimaana almiladi. Naye gyaffe egy'oluwalabu oba egy'ekisiraamu tuteeka ekigambo H nga kitegeeza alhijira, nti baneeminga emyezi gyaffe emyaka gyaffe tugibala nga tusinziira ku alhijrati nabawiya, ensenguka y'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Wali obaddeko awo ne weebuuza nti ma maana alhijrati nabawiya, kye bateekako ekuka eki kitegeeza ki? Kyaliwo ddi? Lwaki kyaliwo? Ani yakiteekawo? Ani yakikola? Wali obaddeko akadde embeera eyo n'obuuza eki lwaki egenda ku myaka gy'obusiraamu? Weetegereza obusiraamu, hisole w'obusiraamu, ka ekyako koolaba kateekebwawo ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yamwogerako mu hadiisi emu n'agamba nti singa mu umma ye mwalimu bannabbi aga nti yandibadde Umar. Singa mu umma ye mwalimu abantu aboogerebwako, bimaana abantu aboogerebwako obubaka okuva ewa Allah, yandibadde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. لأنه كان يتكلم بشيء يلينغا يوغيري ekigambo فوقع كما قال رضي الله عنه. Nekibaawo nga Umar wakoze eki bwakyogedde, yali musajja mugezi. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه, musajja mu Yamani asluye Abu Musa al-Ash'ari. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amufuula gavana, فكان يأتيه خطابات, baruwa zamujjiranga mu ofiisi nga gavana nga ziriko Shaabani, ziriko Ramadani, emyezi gyaliwo nga Allah wagamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Emyezi gyaliwo Shaabani, Ramadani, Dhul Hajj gyaliwo.
فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يأتيه خطابات ng'ebbaluwa zimujjira nga kuliko emyezi naye nga tamanyi nti mwaka ki fakataba ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu namuwandiike namugamba ya amira al-mu'minin ta'tina al-khitabat ebbaluwa zitujjira nga kuwandiikiddwako Sha'ban fama na'rif tetumanyi asanatul al-madiya am sana hadhi sana omwaka ogwaggwo gwe bategeeza ogwa Sha'ban oba guno oba gugenda okujja mu maaso. Umar n'afuna ekirowoozo nti tuteekeddwa okutandika okubala embala yaki etegeereka nti guno gwe mwaka ogusooka. Fajalasa ashaba n'atuuza pano ye eyaba abaaliwo basahaba bali mubaka sallallahu alayhi wasallam n'ababuuza nti tukoze tutya. Ne batuuka baleeta ikhtirahaati nga ziwerako tugende okuva ku mazaalibwa g'omubaka sallallahu alayhi wasallam gugamanyikiddwa amatuufu. Ne bagamba nedda, ne bagamba tukole tutya, tukole kino na kino okutuusa bwe baatuuka ku ra'yi ng'eva mu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Riwaya endala egamba nti Umar yaddamu Abu Musa al-Ashari direct n'amugamba nti bala okuva ku nsenguka kw'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Ne batandika okuba nti tutandika okubala emyaka lwe tugamba tuli mu myaka 14 mwana mu 3 mwana mu 4 olwayiro gye tulimu manya nti gye emyaka bukyomubaka sallallahu alayhi wasallam asenguka okuva e Makka n'agenda e Madina. Embeera yali yakanyigo era Umaru yalina amagezi okuba nti akaseera ako yakateekawo tubenga kutubalira emyaka gyaffe egy'obusiraamu olw'embeera gye baalimu Umaru ne banne n'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Bwekitiibwa Allah gyogerako n'agamba nti mu surati al-Anfal aya ya 30 agamba bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka fayamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Batula al-hijratu an-nabawiyya kyebayita okusenguka kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ye yali qati' kyekyali ekigenda okusalawo oba obusiraamu bugenda mu maaso obukomaawo. Batula Abakuraish n'ababayambako. Allah abutunyumiza mu surat al-Anfal mu aya eyo nti baatuula ne shaytaani nejja nebayambako. Teyalutumira mwana shaytaani yajjawo nejja mu kifaananyi ekya Suraqatu bin Malik neetuula mu conference eyaliwo naye nga conference etuddidde kuki etudde kuba nti obusiraamu bukoma ku Muhammadi. Kyakoze kimala bayonoonya aboonoonye, Abubakari yamwonoona, Uthmani amwonoonye, ba Ibn Mas'ud n'abalala kusinziira ku ndaba yaffe ku ndaba yaabwe nga n'olwayiro we batulaba abeera atutta obusiraamu mbeera entuufu bakulaba nga ayonoonese. Kyatandika dda kuva ku bidaaya y'obusiraamu ng'omubaka alayhi salatu wassalamu wakasa n'agamba nti bada al-islaamu gharib fasayaudu ghariba kama bada, bwatandikanga bugenyi. Almuhimu bakuŋŋaana ne basalawo nti kati tusalewo ekigenda okusaanyaawo obusiraamu. Faqala ba'duhum, n'awanika omukono omubu n'agamba nti linusjinahu, tumusibe. Idha sajjannaahu, otunaamala okumusiba ajja kubeera bwe tumusibidde paka Allah wanaamusayirawo ajali yabeere nti afiiraawo. Shaytaani negamba ati nedda, oyo musajja amagezi g'ayina ajja sala amagezi ave mu kkomera. Ne bagamba faqala ba'duhum, tumujje mu Makka tumusuule gye tumusudde, aw yukhrijuk, tumuwaŋŋanguse tumujje mu Makka tumusuule gye tumusudde abeere eyo. Shaytaani newanika omukolo negamba nti nedda, kasajja ebigambo bikoogera birimu obulogo, bwe kanaatuuka eyo etunaatuka waŋŋangusiriza kajja kwogereza abantu
kajje mujje kakomewo katulwanyise negamba nti ekirowoozo nedda mukisuule mu kasasiro. Abu Jahal n'awanika omukono n'agamba nze ndaba ra'yu sadid, kyandibadde kyetaagisa ku Muhammad ono Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, age kyetaagisa ku Muhammad tumutte. Naye tugenda mutta tutya? Tugenda kumutta mu mbeera nga tewali agenda kunenyezebwa. Linakhtal, tugende nga tulonda min kulli qabila mu Baganda tujjeyo. Yaba nga tugamba nti Baganda tugende mu Benjovu tujjeyo omuvubuka omu, tugende mu Beng'onge, mu Boolugave, mu Boomusota, mu Baaki, buli kabira tugende oba buli kika tugende nga tujjayo omuntu omwomu okutuusa bwe baweza abantu 40 oba we basobola okuvuga we bakunukkiriza okuweza abantu 40 nga buli kabira bagenda oba buli kika bagenda bajjayo omuntu. Gamba nti bonna bamutte enzitanga omuntu omu yabamuse. Banoonyage bagenda okuba nti yantaqimuna minhu, banoonye famire gye bagenda okubeera nti bawolerako eggwanga nga tebagiraba. Sheitaani negamba nti Abu Jahal oleese ekirowoozo. Fanafadhu dhalika, ne bakiteeka mu nkola, ne batandika okuba nti bakuŋŋaanya abantu, ne bakuŋŋaanya bantu 40 oba okunukkiriza 40, ne basalawo nti bagenda okutta omubaka sallallahu alayhi wasallam. Aisha radhiyallahu anha mu sahih al-Bukhari ne mu kutubu tawarikh atunyumiza ekyafaayo ekyo omubaka alayhi salatu wassalam engeri jajjamwe wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nga Allah amazumuwa idhin amazumutegeeza nti batudde bageyagala kubeera nti bagenda kutta, namugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza Muhammadun sallallahu alayhi wasallam okubeera nti asenguka. Naye kyenjagalamu nti omubaka alayhi salatu wassalam asenguka ngeno yegenda okubeera turning point. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Bo bapulaninga kusaanyawo obusiraamu, kumbe ya pulaninga turning point ey'okuba nti obusiraamu bugenda kubeera bwa waggulu. Kyo buli omu akiteeke mu bwongo bwe. Mu mbeera omusiraamu gyatambuliramu ey'obulumi eyaki wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yakhrujuka fayamkurun wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Allah pulaninga aga Muhammad kana kaseera ogenda kufuluma, afuluma. Abu Bakar radhiyallahu anhu namusaba namugamba sahaba njagala kuba nti nkuwerekera. Omubaka alayhi salatu wassalam fa'adhina lahu, ne batandika olugendo lwabwe nga Aisha radhiyallahu anha watunyumiza. Faltaqaya, ne basisinkana, maw'idi yaabwe yali yakusisinkana ku Jabalu Thawr oba ku Gaaru Thawr. Ne bagenda ku lusozi olwesudde kilometers 10 n'amaka gaabwe. Fettajahu, ne babeera nti bakwata opposite nekkuba erigenda e Makka, olw'okuba nti Abakuraishi baali bayina okuba nti babanoonya. Ne babeera nti maw'idi yaabwe maw'idul intilaq, bagenda okuba nti basimbula ku mpuku eyo, bagenda kuva after 3 days. Ne babeera awo, mutabani wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Abu Bakar n'abeera nga yajje abawa amawulire ebigenda mu maaso eno mu Makka. Ne babeera n'omukozi waabwe Amir ng'amaze okubeera nti bateesa ne Urayqatu. Abu Bakar Siddiq yalina ensolo ze 2 ne naziwaayo kuba nti batambulirako yino omubaka sallallahu alayhi wasallam. Omubaka Abu Bakar yali agiwa omubaka bwereere, omubaka n'amugamba athaman ngenda gisasulira. Almuhimu n'awaayo ensolo ze 2 ze bagenda okutambulirako, emmotoka 2 ze batambulirako z'aba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Era bawala ba Abu Bakar Asma binti Abu Bakar na Aisha radhiyallahu anha be bazitegeka okuteekako obutto kuzisengeka obulungi omubaka sallallahu alayhi wasallam bagenda okubeera nti batuula. Ne basimbula Abu Bakar Siddiq ne basinkana n'omubaka alayhi salatu wassalam. Qissa mpanvu, ebyaliwo biwanvu. Naye omusiraamu yenna
wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti faqsusul qasasa, tematema ebyafaayo, munyumye ebyafaayo, osanga abantu banaategeera. Ebyafaayo bino tuba tubinyumya, tetubinyumya kuba nti omuntu anyumirwa anakuwala, wa innama omuntu kubeera nti afunamu ibaru, ebyokuyiga. Kyomubaka sallallahu alayhi wasallam yuzhir alaga inayatu tawakkul ala Allahi azza wa jalla. Bamwetoolodde kyafaayo kiwanvu, naye bamwetoolodde Abakuraishi ng'embeera eriwo erabika yonna Muhammad tasobola kulutonda. Naye n'asalawo okunaffadha amri llahi azza wa jalla, oteeka mu nkola ekiragiro kya Allah ekyokubeera nti atambula. N'atambula mu bugubi, n'atambula mu mbeera nga yakufa. Abubakar Siddiq babeera n'omubaka sallallahu alayhi wasallam, babayitako ababanoonya agenda okutunula Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ng'alaba ebigere by'abasajja abanoonya, naga nti ya Rasulallah, idha ta'ata ahaduhum ila rijlayhi, omukubu singa agezaako n'atunula ku kigere kye wansi ajja kuba amaze otulaba. N'amukoonako omubaka alayhi salatu wassalam n'amugaa nti ma baaluka bithnain, obadde ki Abubakari gulooza tuli babiri? Ma baaluka bithnain, obadde ki n'ababiri? Allahu thalithuhuma, ng'owekitiibwa Allah y'owookusatu. Allah mu kaseera n'ayogerako n'agamba nti idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Aya nekka ng'eyogerako Abubakar Siddiq lwakwewaayo, man sadaqa ma Allah, omuntu singa yeewaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa Allahu ma'ahu, Allah abeera naye mu mbeera yonna. Abubakar yeewaayo mu kaseera nga bwe batatta Muhammad batta ye. Allah n'atuuka omwogerako mu Qur'an n'agamba, n'amwogerako idh huma, ani gwayogerako? Muhammad ne Abubakari, idh huma fil ghari, nga bali babiri mu mpuku. Idh yaqulu li sahibihi, Allah n'agamba, n'ayogera ng'agamba nti Muhammad sahibu mukwano gwa Abubakari ng'akyogera mu Qur'ani. Kiva ku kyekyo sidiqa Abubakari, obukkiriza bwa Abubakari, okukkiriza kwa Abubakari eri Allah, Allah okutuuka omuteeka okumpi ne nabbi wa sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, Allah ali naffe. Kigambo kinene ekyo, olw'okuba nti Musa alayhi salatu wassalam yalina basahaba be. Musa n'omubaka sallallahu alayhi wasallam yalina basahaba be, naye we kyatuuka ku Musa, akaseera we katuuka nga Firawuna aleese ejje lye, balina okuba nti bazze kuzikiriza Musa, ng'emabega waliyo ejje lya Firawuna, mu maaso waliyo bahar, waliyo nnyanja. Kaseera katuuka ba ashabu Musa qaalu lahu inna lamudrakun, bagenda tusaanyaawo, tusaanyiddwawo, kubanga mu maaso tweyongerayo mu maaso nnyanja egenda tumira, otugenda emabega ejje lya Firawuna. Bagenda okulaba sahaba ba Musa bakkiriza nti inna, mazima ddala ffe lamudrakun. Zonna zonna zoogera lamu, byonna byonna byogera tawkiri nti tewali kubuusabuusa, tumaze okusaanyizibwawo. Musa obukkiriza bwe yayina mu Allah yagamba nti kalla, tekisoboka, inna ma'iya rabbi, nina Allah wange, inna ma'iya rabbi, nina Allah wange. Omubaka sallallahu alayhi wasallam we yali agamba Abubakari yamugamba ma baaluka bithnaini, obadde ki n'ababiri? Allahu thalithuhuma. Wano omubaka sallallahu alayhi wasallam we yali ayogera ne Abubakari yamugamba nti tuli ne Allah, Allah ali naffe ababiri. Musa alayhi salatu wassalam we yali ayogera ne basahaba be yabagamba nti inna ma'iya rabbi, nina Allah wange. Nekyolesa mu hadithi emanyikiddwa omubaka sallallahu alayhi wasallam gyagamba nti Allah yatunula mashariq al-ardh wa magharibaha,
ensi gyekoma ne gyeva n'anoonya atharul qalbi, omutima ogwali gukyasinza okubeera nga mulongoofu, yasiŋŋaana gwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Fakhtarahu nabiyyan wa rasula, n'amufuula nga ye nabbi we akkako obubaka. N'addamu n'atunula mashariki al ardi wa magharibaha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba, ensi yonna n'anoonya emitima egikyasinza okubeera emirongoofu, yagenda ogituniranga gy'abasahaba ridwanullahi alayhim. Fakhtarahum, Allah n'abalonda nga bagenda okutambula n'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Tunuulira okumanya baali balongoofu ridwanullahi alayhim, nabbi ateeka Abubakari nti bali mugundi yeemu. Ma baaluka bithnain Allahu thalithuhuma. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الرحيم وهو التواب الرحيم. استغفر. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أبو لغاندا برونجي bagambi muntandikwa nti kyebayita alhijira, kusenguka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam kuwanvu, naye nga kimanyi nti yali turning point eyokuba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam ava mu kubonyaabonyezebwa ne basahaba be okugenda mu daaru oba mu nsi gyagenda okusinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Biwanvu ebyaliwo, baka yatuuka okuba nti ayita ku basahaba ba alu Yasir nga babonyaabonyezebwa, naye nga abayitako nga talina kyakkola, naye nga abagamba kintu kimu, usbiru ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna. Nga kyasobola okubasuubiza kyokka kuba nti balina ejjana, naye nga tasobola kuba nti abalwanirira. Mbeera bayita mu nzibu nnyo okutuusa hijira we yatuuka. Kyova olaba Umar radiyallahu anhu yali musajja mugezi okusalawo n'agamba nti emyaka tugibale okuva kusenguka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam, olw'okuba nti yali point mu busiraamu etasobola kubuusibwa maaso, yali point mu busiraamu egenda okuyimirizaawo sharia y'obusiraamu, yali point mu busiraamu egenda okulekerezaawo abasiraamu okuba nti babonaabona mu mbeera gye baalimu, yali point mu busiraamu abasiraamu okutandika okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera gye baagala, nga batuukiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe baagala, mu kyama ne mu lwatu nga bakola obusiraamu nga bwe baagala. Mu hijira tufunamu ebyokuyiga bingi. Mu byo mbagambye tuyigamu ti omubaka sallallahu alayhi wasallam yatulaga kyebayita tawakkul ala Allah azza wa jalla, kyebayita okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Yayina Allah we, maa dhalika akhadha al asbab, yateekawo ekigenda omwanguyiriza okusenguka. Yateekawo omusajja baali bamuyita Urayqit yamuteekawo nga yali musomi wa maat Khalid, yali musajja nga amanyi map, yasobola okumutuusa e Madina, okumujja e Makka okumutuusa e Madina. Era baali bamumanyi, naye lwaki ebyabikola akimanyi nti atawakkulu ala Allah, kwesigamira Allah tekijjaawo al akhdhu bil asbab, okuba nti oteekawo amakubo agagenda otuukiriza kadari ya Allah, agenda otuukiriza kyoyagala Allah akkolere. Obanga oyagala sente, tandika okukola, tobeera mu muzikiti kutandika adhikaari ng'olinda eggulu libeere nti litonyeza zaabu, tekisoboka. Oba oyagala omwana, oyagala abaana wasa, empasa ey'obusiraamu. Olina kyoyagala mu busiraamu, olina kyoyagala ku duniya, oyagala jjana, salli saala, yimukako ekiro. Inna sir'ata Allahi ghaliya, ekyamaguzi kya Allah kya bbeeyi, kyetaagamu okuyimuka ekiro. Oyagala jjana, tojja gifunira kakeeka. Wuyo Abubakari yaweeyo obulamu bwe, agenda mu Ghaarul Hira ng'akimanyi nti waliyo okufa, bamukwatirako bwe bati. Kuba Suraqatu bun Malik, Suraqa yatandika gwe baateekako, yali abanoonya, ye yali muvumu, kuba yatuuka n'okuba nti agenda mu masanamu ge ne gamulagula, ne mugamba tojja sobola, abasajja boogendako bazibu. Naye n'asala olw'okuba nti baali mu musuubizo obugagga, n'agamba nti I will continue
nja kusigala nga nnoonya Muhammad hayyan aw mayita, nzize na mutwe, nzize na mulamu oba nzize na mutwe gwe ng'aliredde. Kwega Abubakar yagenda yeeteeka mu mbeera kwega ng'akimanyi nti okukomawo n'obutakomawo, okufa n'okusigaza obulamu, naye ng'anoonya ki? Anoonya jjana. Atawakkulu ala Allah, okwesigamira Allah kubeerawo, lakin la budda min ittikhadhi al asbab, olina okubeera nti oteekawo amakubo gakutuusa ku ekyo ky'oyagala. Kisembayo nti al hijratu nabawiya, kye bayita hijira ya Omubaka sallallahu alaihi wasallam ogenda e Madina, kitulaga bulungi obusiraamu gye buva era kituzzaamu amaanyi. Ffe ng'abasiraamu temuggwanga mu maanyi, inna ma'al usri yusra. Buli tulabanga nga obusiraamu buli mu matigga, manya nti waliwo akaseera ak'okuba nti bugenda kweyagala. Hadhihi sunnatullahi fil khalq, eyo ye sunna ya Allah mu bitonde okuva we yatonda eggulu n'ensi. Kisembayo mbajjukiza ti mu mwezi guno Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasiŋŋaana abantu b'e Madina omwezi gwa Muharram, yabasiŋŋaana nga balina olunaku lwe basiiba, n'ababuuza nti lwaki mulusiiba, n'abagamba nti huwa yawmun salih, mu riwaaya yagamba nti huwa yawmun azim, lunaku lunene. Yawmun lwe lunaku naja Allahu Musa, Allah lwe yataasa Musa n'abaana ba Isirayiri okubajja ku bibonerezo bya Firawuna al-mal'una. Baka sallallahu alayhi wasallam n'agamba sahaba be n'abagamba nti nahnu ahaqqu bi Musa, fa abasinga okuba n'omugabo omunene ku Musa alayhi salatu wassalam, fa amara bi sawmihi, n'alagira okubeera nti tusiiba olunaku olwo, olunaku olw'ekkumi. Yali agenda okufa n'agamba nti okunaazisinkanawo omwaka ogujja la asuumanna ttaasi'a, nja kusiiba n'olw'omwenda. Okuba nti ayawukana ku abaali basiiba abaki Abayahudi abaali balusiiba nga basiiba ku lunaku lumu olwa Ashura olw'ekkumi, n'agamba nti la asuumanna ttaasi'a, ekibanga kiri mu sunna okusiiba olunaku olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram, ekibanga kiri sunna okugoberezaako olunaku olw'omwenda. Abamanyi ne bagamba nekibanga either osobola okusiiba olw'ekkumi lwokka, oba okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi, oba okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu, nga hatha huwa al-kamal, kyekyasinza okuba ekirungi okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Kya sunna era mu hadithi emu Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagera ku Arafa, nayogera ku yawmu Ashura, n'agamba nti Arafa Allah omuntu singa asiiba yawmu Arafa, Allah musangulako amazambi ag'omwaka oguwedde n'ogujja. Amma omuntu asiiba yawmu Ashura, olunaku lwa Ashura olw'ekkumi mu Muharram ow'ekitiibwa, Allah tabaraka wa ta'ala amusangulako amazambi ago agayita oba ag'omwaka oguwedde. Olw'ebigambo ebyo, ala fasalli ala habibi Mustafa imtithalan bi amri rabbikum haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala